kikuyamba kinene nnyo obutasigala kyekimu wabula n'obanga oyongeraho ku ekyo ky'olina. Muganda wange Steven Wafulasebu nkubaza nnyo kubanga tuli ffenna obudde buno na mwenna mikwano gyange abali wabweru w'eggwanga gye musinziira yonna mu mawanga mu Bulaaya abali ku Ssemazinga wa Buwarabu, Ssemazinga mukwano gwange owa China, abo bonna bali mu Ssemazinga wa Asia, naye mbawula bwentyo nze bano baswaba Abawarabu ne bali abali eri abali mu South Africa n'amawanga amalala yonna abali mu America mikwano gyaffe mwebalire ddala nammwe abali ku Ssemazinga wa Bulaaya naddala mu kitundu ekyo kya European Union bannange tubeebaza okubanga mutugoberera nnyo. Tugendeddemu mukuumula Alhaji mbadde ngezizaako kubanga nkubuuza kubanga gye butuukidde kati nga tulaba tit for tat, bano bateeka nvumbo, European Union neetula neeteeka envumbo, Canada neeteekako ezaayo, Bufalansa neeteekako ezaayo, n'Abamerika ba Joe Biden bonna buli omu agamba kati nati ku ggwanga lya Russia nga twagala okukuba ekifaananyi tulabe nti bwe tukuba ttooki mu nnatti zino tezigenda kunyiga nnyo Russia etuuke nga yonna bagisafoketi. Nze Haji eggwanga lyetaaga okumanya. Sebo kijja kusinzira nga bwe nagambye ndoza nga tutandika bwe wabadde okoze introduction. Kijja kusinzira ku steps kyezigenda okuddirira kati okuva mu NATO n'amawanga amalala. Ekyannatti bino byonna okuba nti Russia yagenze okuyingira mu lutalo, olaba akabanga kano kye kitutteko mubaddemu okweteekateeka okulaba ebirina okuteekebwa gye biteekebwa n'okukkiriza omuntu gy'alaga. Kiyinza okubaamu oludda olulala nti Putin waliwo omuntu olusi lwatuuka n'akaddiwa ng'obadde nnyo mu bukulembeze n'otuuka n'oba nti olina by'otandise okuluuzingako site. Olaba abakulembeze ab'amaanyi nga Napoleon Bonaparte mu Bufalansa, olaba abakulembeze nga Bismarck, olaba abakulembeze nga Hitler, olaba abakulembeze nga Mussolini, batuuka nga balina ebiseera bye batuuseemu nga despite okubeera nti yabeera focused n'ategeka entalo ennungi naki alina watuuka n'akola particular mistake. Abaffe eyinza okuba nti eno mistake eno eyinza okuba nti ye Lutalo ya Putin. Kibuuzo definitely omuntu kyatayinza kurulinga out. Kizibu kyakuddamu naye kibuuzo kisaanye okuba nti twebuuza. Abaffe ayinza okuba nti yakoze miscalculation ku nsonga n'aba nti ekigenda okuddirira kinaamukosa oludda lumu. Naye oludda olwokubiri okuba nti bamaze batutta akadde kano ne bakirowoozaako. Of course kati force bweyinza okuva kwe kuba nti amawanga gano ag'ebugwanjuba tegalwana lutalo lumu, galwana entalo eziweraawerako. Mu Russia mubaddemu opposition ebadde etandise okujja okwekalakaasa, poliisi n'amagye bibadde bijja ne bikozesa eryanyi erisukkiridde. Mubaddemu abantu abajja ne bafuuka mu oligarchs mwennyini mwavaamu abamu abatandika okwagala okwesimbawo mu bifo by'obukulembeze bw'eggwanga ne basibibwa. Kati ng'olaba nti ebibadde bijja byonna mu nsi bibadde biddukira byangwira mangu nnyo okupaintinga picture democrat azze mu Russia bamusibye n'ebiti. Naye Russia neesigala ng'ekyasimbye eyannakakongo ng'eremerako mu mbeera gy'ebadde erimu. So okusinza ku investments ez'aba Russia abali wabweru wa Russia bayinza okukosebwa n'embeera eno kubanga natti zino bwe zijja zinoonya si Putin nga Putin yekka naye n'abantu abambowaabe abamulinaanye kumpi abasobola okuba nti bakosebwa. Abarasha bangi nga beŋŋaanyi nti bainvestinga nnyo mu mawanga ga Bulaaya naddala bw'olaba nga Bungereza kubanga kyo njogera with evidence kubanga kyo mmanyi kyekirinako bwino. Baleeta investments nene nkulaze nga ttiimu ya Chelsea okka omusajja ssente ze yagula obuwumbi bwe yagula ettiimu eyo okuba nti ajja n'agiteekinga on okuba nti basobola okumugamba nti kati takyali welcome, takyali mwanirize mu ggwanga eri. Olwedde kitandika okuba nti kitandika okulaga a bit of impact. Naye okuba nti bino babiterekedde ebbanga kitegeeza nti bino abaffe beeteefuteefu okuba nti bakola sacrifices ez'ebyo ebitono bafune ekifaananyi ekinene. NATO ekyalina ebyokuddamu bingi, ensonga lwaki nagambye nti tulina bwe tuyinza ku addressinga issue ya Russia na Ukraine right now nga NATO tugijje mu kifaananyi. America terina credibility okusobola okuba nti ojja okubuulira omuntu ku bikwatagana ne human rights. Tulina cases za Libya, tulina cases za Syria, tulina cases za Afghanistan, tulina cases za Iraq. Yonna nga mazambi ga America gengezereka train. Onagamba oti tulina cases za Israel. Embonyaabonye gye bonyabonyeza mba na Palestina etwala ettaka buli lunaku enkya n'eggulu. Nobody has mentioned anything. Bagenda mu UN Security Council ne bayisa resolution teri n'omu yali asobodde kuba nti agiteeka mu nkola. Byatuse ku Trump n'ajja okukkiriza Jerusalem okufuuka ekibuga ekikulu ekya Israel. Well nze ndi omu bantu aba-propagating for two-state solution kuba nti tubeera n'amawanga abiri, Palestina libeerewo nga ggwanga lyetongodde, Israel kubanga n'Abayisirayiri balina okubaako gye babeera, balina okubaako gye baava, tebayinza okuba nti baava just out of the blue. Two-state solution kati yamala okufa n'emalira okufiira ddala bamaze okugiyita nga bwe bagisse. Nobody is saying this. Bino byonna tebalowooza kati abantu bazuukuse giri emyaka gye baalimbanga nga abantu okufuna amawulire kuli limited. Omuntu ajja kugenda ne mobile phone. Tulina bannayuganda kati 150
abali official bamanyiddwa abali Ukraine government okumanti kati etuuka ne Uganda nefulumya minister of foreign affairs ne gati banda Uganda mugoberere bino na bino mukole kino na kino it is bringing up a new phenomenon. The sikirabanga ko mu history ya Uganda nizo kwandi bali sikimanyi sikirabanga ko Uganda ngerese advisory eri banansi baya bali mu Rwanda ndi waliwo embeera eriwo niye mukole bwe muti ekita abantu ekye Rwanda kyali 1990 kimara okuvaawo Uganda abasinga baddukira mu embassy ya Tanzania because they had an organization in place. Abatanzania embassy nejjaira abantu bangi n'abanyarwanda bennyini abadduka ne bagenda mu embassy ya Tanzania baawona kubanga waliwo an organized system okulanga mu Uganda Minister of Foreign Affairs nefulumya statement ngeno kulanga mutima nawidde nga nfunye essanyu nenga nti now this is someone working understanding realities that tutuuse mu kiseera kino Uganda amanye singa ntukubako kino nzirukira luddawa so okuddamu ekibuzo ky'omubufunze kijja kusinziira zino ennaku ezigenda okuddirira neto egenda kweyisa etya abaffe naayingira mu lutalo luno kyendowooza nti kizibu olw'ensonga zinakuwadde bakava mu covid economy zikyalwana abalina interest eziri domestic Boris Johnson awakatateredde bali bagana mukubamu kalulu kamujjawo ka vote of confidence or no confidence amawanga buli ggwanga lyolaba kati girina ebizibu ebiri ntano abaffe byeteefuteefu okuba nti byonna bigendako kinnagambyeko ekyabadde very important neto ogenda okukola intervention yonna balina okuba nti bonna basiza kimu nga nkuyege bonna gundi ya consensus edoka general consensus overall consensus tewali muntu member omu yavuddemu gyokoma okubeera n'abantu amangi endowooza gye zikoma okubeera ennyingi abaffe bonna banassaako omukono ng'olaba question mark weeri German yesinga okubenefitinga for example mu gaasi wa Russia banakkiriza bagende mu ganti nabo basibye tap mu olw'okwagala okugendera mu kigaali ekyawamu kubanga enduulu eyawamu ekubwa oli bwamala okufunza bwati ng'akufunza yoga tata munnaye sanyiwa sisi kyembaddeko nange mbadde mpoganira mu bali nga bamaze okukusarako twabikolanga mu masomero mulinga 7 naye mwenna olwa suspension buli omu n'atandika okukwata eri mutwala ewaabwe taata omunnyonnyodde otya otandise obitandikire bakutuma akasaba ka seminti ng'olete neyo okulya wakaya tab kituufu wakutudde ekituli wabuuse fensi ng'ogamba bakutuma rooli ya sengenge gafaamu emu egyabalemye okusiba n'omanya emboko z'ogenda okulya kati bino ebintu byonna birimu nti the members bano buli omu alina critical thinking results ezivudde mu ntalo ezibaddewo okwemabega abantu kati bantu batandise okuzuuka tebakyerabira nnyo nga biri bye baatuvugiranga mu kigaali abantu babuuza questions and the more questions abantu ze babuuza gyekiyambire okusobola okulaba abaffe tukiyingiriddemu wa kati ekigenda kubeera kikulu nnyo nti steps ezigenda okuteekingwa neto so kuba nti omusajja azze n'ayingira nga tewali yagaye nti alina ne bwakubyekubye kubanga amawulire agasoose baasasera Ukraine nerangira nga bwekubye ennyonyi 11 eza Russia ne batta n'abasirikale 50 ennyonyi 11 n'olowooza ku muntu ayeetegese bw'ati aerospace agitegeera yalina satellites ez'amaanyi ziri mu bbanga bazze bakubye ennyonyi 11 within hours sina lunaku within hours of attack ng'olaba nti somewhere waliwo ekiraba ekitagatta kati bwetandika okulaba ebigenze falling apart I think that will send a message to other countries abaffe banaasalawo ne bagamba nga neto tulina okulaga eryanyi wala neto nayinza okulaba singa enaasirika busirisi bajja kuba kati ate amaanyi gagiwera erina okuba nti kano kekadde ak'okulaga ebadde eryawo nga yekaalisa there will be consequences nabo tebakozesa consequences ezikwatika bateeka okuba nga nti bayinza okwagala okulaga eryanyi naye timing eno eri very critical twakava mu ntalo empanvu balina okuba ne exit strategy kati exit strategy ekyali nzibu okuyingira Ukraine bagiyingidde bagifulumye tugivaamu tutya it's difficult. Haji nsaba kubuuza mu katono nnyo bwe nzijukira statements Vladimir Putin zazze ng'akozesa naddala mu lutalo luno n'agamba bagenze Ukraine to demilitarize to denazify n'ebirala bibadde bingi olunaku olwajjo n'atuuka okubanga agamba obanga awa amagezi amagye aga Ukraine muwambe omusajja mulangire nti mumuwambye mutule bwe tunaadiiringa nammwe tulyoke tuteese omuntu yeetaaga nnyo okutegeera ekizibu kya Russia ku Ukraine ye President Volodymyr Zelensky oba kintu kyonna nti Russia yeetaaga okukyusa buli kimu ekizibu definitely abeera mukulembeze kasita omukulembeze amala okukulambulinga systems zikka obiraba mu Libya Gaddafi kasita yamala okufuluma Tripoli n'aga nti safaari etandise atandise okudduka ng'ayolekera Sirti ettabu yalabika mu Iraq mwennyini Saddam bw'amala okutandika okubula ayolekerera Tikrit awaka erodde ekigambo kyali kimaze okutandika kitandika okusaasaana
president in fact atuuka ogenda okusooka okwebuuza president wa Burkina Faso agenza omuwamba jjo asooka akubira omukulu w'amagye n'amugamba nti why kiri kitya n'amugamba nti why kino yali badde nkusaba osooka ofuneko obwewunzika tumale okutiringa n'embeera tunaakuzza naye tunaakuzza nga oyo aba akugobye in essence kakati ebintu ebisinga kati it's how that happens engeri ekyanfoldingamu Zelensky azzated bombi bwe tube ba Vladimir kati ba Vladimir ku Vladimir bazza okuba nti basinkanya mu mbeera eno yamala okulaga oludda jukira nti alondebwa mu mwaka gwa 2019 nga alondebwa ku 73% y'abatuuze nga bamaze okulaga oludda lwe baagala okuba nti baddako naye of course akakalulu ako nako kenyini kaalimu embeera yaako ngenge kazanyibwamu n'amawanga ag'ebugwanjuba nga galina kyegagafunamu kati singa Zelensky awambibwa for example amagye ne gasalawo ne gagaa nti kino tujja kikola then that will be different naye wano mu keesi muno tulabyemu abantu ba bulijjo abatandisa okukwata ensawo n'ateekamu sandwiches ebbiri ngamba emigaati gy'ataddemu akantu mu ttoosi munda n'agaa nti ngenze mu lutalo kulwanirira ggwanga lyange musajja wa myaka 72 ebifaananyi bino bibeera very powerful tinagaye nti nnumirwa bannayukraine abaali babadde babala nti batandika okuba nti batambuza obulamu bwabwe kino nkyogera kubanga ate ninawo abantu ab'okumpi ddala mukwano gwange awasa omukyalo mu Ukraine kati family ebadde eri mu contact nga bagezaako okulaba engeri y'okumugjayo bamuleete mu Bungereza process gye mbadde ngobererako okumpi ddala tulina emikwano gye mu Ukraine ng'egyo noba nti kwabo kati olumirwa n'oli ono omuntu wa bulijjo kubanga entalo zino bwe zirwanibwa abakulembeze abaako gye yeekweka naye ate ono omuntu wa bulijjo gwe kivuga makanika gwe lowoozamu makanika oli ku garagi kibwatuse ono ayingira wansi wa mmotoka yenyini tekubalukireko kati otandika okulowooza ku muntu ono owa bulijjo nze impact enene bweri era bino biwadoga nti okusibira natti bali abakulembeze abantu bayiga entereka y'essente abamu ogenda ogaa nti kalulu weetise sente ozijja mu Uganda bw'ogenza ozitumye kalulu egyolaze kiba kyabupumbaavu ojja kutuma omuzzukulu akawunti ebeere mu manya g'omuzzukulu nga gy'otambulizaamu abantu bayiga engeri y'okusobola okutambuza sente waliwo omurasha omu akikyala ate kati oyogedde kino nenzijukira waliwo omurasha omu sijja kwogera omu eyamuyamba naye waliwo abantu ababeera nga babroka yakuyamba balinaga nti olina sente zo ziri wano zikuzitoledde entambula gy'ozitambuzaamu nze kati ojja kumpa 10% yezo sente zoyagala zitambule tuzitwale gy'olaga omurasha yakwata sente ze n'azisengula okuzijja mu America gye byali zigenda okukwatirwa n'agenda e Malaysia sente zasenguka dda nakkiriza okuwa 10% omuntu mumanyi personal yazitambuza 10% kati waliwo abantu nga bwe commissioner n'akwata 10% oba 10 billion oba ki ye omulimu ogwo guli gumu ayina networks akuyambe sente zo zifulume zive gye ziri kati bano bagenda okujja okukwata nga bakwata byoya byanswa ebintu ebimu bitambaza okugenda oyinza okujja n'okugaa nti okutta ennyumba y'omuntu naye ng'ennyumba ku sente z'omuntu ng'olaba talina vali waliwo embeera ezijjamu waliwo omusajja omugagga ennyo bamuyita Rujugiro waaliwo ne Uganda omumanyi n'ebizibu yaleeta wakati wa Uganda ne Rwanda kati sente ze zatandika dda yagenda e Burundi n'investinga mu taaba mu kinga akolera ddala bizinesi nzito yatuuka abarundi bamaze okutandika okuba nti bamwetamu bamwekanga ng'azimbye ennyumba ey'ekitalo pulezidenti yamugamba nti kyenyinza okuyamba ennyo teeka emipiira ku nnyumba yo gitwale ewammwe emipiira ku nyumba ogitwale ewammwe teeka emipiira ku nnyumba kandi keswagala kunyaga kale ogaa nti tukulesezza ekintu kyo kale kisinga obulungi leeta emipiira oteeke ku nnyumba yo ogitwale ewammwe sibukabula enkomi awo neyanzege ekirala kyensaba Haji okutangaza eggwanga olwaleero omusajja omurasha akubye emmundu olutalo tuluwulira luli mu kibuga Kiev ekikulu ekya Ukraine amaloboozi tugawulira gagamba nti bo abarasha tebalina buzibu okuteesa ne Ukraine babadde basazeewo bagende bateeseze Belarusi ate gavumenti y'eggwanga erya Ukraine etandika okubuza obuyembe naye nga ne message eva mu Ukraine egamba nabo baagala batule bateese mukadde kano nga tuli mu kibuga Kiev emmundu mwesekebbukira okuteesa kuyinza kugasa kuyinza kuyamba ki obudde buno ekyamazima kyekibuuzo kinnemye okudda mu Bwana Kalule sijja kulinda kubanga opportunities zibaddewo emabegaawo zonna ziba nti zituuse wano damage etandise okuba kubanga tojja kuwulira nti omunnamagye ayingidde buli waayita buli lwabaayise abaamenyawo abaayonoona wabeerawo okwonooneka kwokwonoona kw'amaanyi nnyo okukolebwa entalo lwe zijja abantu ba bulijjo ebibuga obutale buggala kati amaduuka maggale otherwise routing ejja kubaawo ate routing yali ebadde mu Ukraine era mu buvuyo bwa 2014 ne 2012 wonna wonna obuvuyo bwebadde bujjira nga routing ekolebwa ekizibuzo kinzibuwalidde enziramu gye nkiddamu ekyamazima nga naawe weebuuza nti
chiche bagenda ofuna mu kuteeseganya okwo kandi bagwa kati bateese kati bagambe kati Vladimir Putin agandi Vladimir Zelensky aveeko tusobola okutereera abaffe neto erangire nti egenda kubivaako wakati neto okuma nti ebimu ku ndagaano gye bakkanya olutalo no Russia lulimu olwekyo kyeyita betrayal by neto yabalyamu olukwe neto ya promising mu mwaka gwa 1991 nti Ukraine tugenda kumukwatako era mu mwaka gwa 2007 ne bagezaako Georgia wekavuya kabere Georgia Russia eketwala amajege ndega yingiza ekifuba nga wonoona neto eri mu kutandika okusaalimbira muli. So right now kusonga ejo yogedde eya ekisuubizo kya 91 kituufu neto yasuubiza naye mu kusuubiza mbwe ensobi yakolebwa babyogerako boogezi omwana ebitawandiikibwa yensonga lwaki kati Putin ya demanding ayagala written wandike kibere signed yes naye kati ate mere fact nti bano baatuuse ku level ganti batutta amagye balance of training amagye ga Ukraine esobole okuba nti yerindira sovereignty yayo uwide sovereignty yayo mere fact nti olese ebyokulwanyisa biri ng'oli abadde amanyi asupplyinga kubanga supply eno nayo nkulu amawanga gagenda mu ntalo ng'aga nti oli bamuggyeko supply olutalo lwe Saudi Arabia katuzikiriza myaka gy'ekinaana gigenda okuyingira mu 9 Saudi Arabia ngeyagala okutandika okuvaringa kubanga oyagala togera na supplier omu budola na supplier omugaje kisigala nti mundu America zokka zoyina asalawo atunuleko n'awalala arabe ku supplies ez'enjawulo arabe ku Russia Abasaudi bamala okuba nti bateekeze that position America egenda okulaba America ne Bungereza be ba suppliers balabanga akamerika agati gubava mukamwa okutandika okuvava bobula kugabana okugabanya kuba gubabegulirako entabwe ejja patandika okugenda Osama bin Laden agenda okujja okufuuka kyeyafuuka Abamerika bamutwala nga mu Saudi okimanyi nti muntu wa family ya Saudi yali Sweden bamujje bamutwala mu America abera trained bamupreparinga banyenye government ye Saudi era kimala okuwulika Osama bin Laden bamuwogana ng'ekimuwoganyisa si ganti baali bamwagala nnyo bamuleeta government ya Saudi ekankane bamala okulowa omusajja abadde trained afunye n'endiri kati agenze mu Afghanistan okuyamba bamujahidi Abamerika nge bamutraininze wallahi kubanga Saudi egezaako okwagala okuteeka akatale kasaasanya akatale beeko katukwate omu Saudi gwe bayita Osama bin Laden tumuteekemu essente amala okuwoggana era bwe babikola kati ojja kusanga ti serious kati bwe babere Saudi ne mu mawanga amalala bijja kubaayo banoonyeyo omuntu bateekewo figa kati ejjekyankala nnyo omuntu agaye nti twafudde kati baleeta Osama bin Laden bamutraininze agende Saudi Arabia akole ki ajjeko obukulembeze kubanga ti obwakabaka bwali buli questionable mu myaka egy'ensanvu era kabaka Faisal bagenda okujja okufaako circumstances zaali very doubtful obukulembeze bwe Saudi bumala okulaba nga ne bugamba nti ya Rabbil Alamin kana akazito kazze ne badda ku mmeeza ne bagamba biri tubivuddeko gye tubali tunoonya akatale akalala tuteredde era kati Bungereza ne Saudi Arabia ne America be basupplyinga Saudi Arabia ebyokulwanyisa buli mwaka bakola shows ne balaga esente mpitirivu billions ezigenda Saudi Arabia wetuuka negenda nekola ebikolobero gy'ebikolobeze ne basirika bano kubanga oli yavaako omugaati yasasula ensi Saudi kati bwamala okubanga agonze eri Abamerika n'Abangereza kati Abamerika ne baliko bagamba Osama nti kati kite ne bagamba nti kite naye kati bamugambira kite nga naye kati amaze okugaziwa bitanso omuwomera for the first time at least mu myaka gino gituli mu modern times abantu basobola okuŋŋaanya amagye agava mu bitundu ebyenjawulo ne bajja bonna nga bava mu nsi za njawulo nga naye nga bazze kulwanira gundi emu kubanga ekyabatwala bamusupporting n'agenda mu bamujahideen bagobeko Russia kati ate actually the connection yine ekomye bagala bagobe Soviet Union mu Afghanistan bakutte Najibullah bamutadde mu sente naye nga wanoona Osama bin Laden kati ye liaison officer ye mukwanaganya mpulira balese bamujahideen babatadde mu amaanyi bamujahideen baise struggle Soviet Union already ine ebizibu ebyayo ebiri ntano eri egenda okumenyeka mu mwaka gwa 1990 okufa kwa Soviet era kwe kufuluma kwayo mu Afghanistan bamala okufuluma mu Afghanistan bamujahideen ne bakati bavuddemu kati ateba extreme beat ya Taliban bazze baganda kati nomusanso okuzanya kubanga Najibullah agenda okujja ali corrupt emyenge ginywerwa mu palace presidential palace baganda apana twagala obusiraamu obulongoozi Abataliban baviramu awo ne bakola ka extreme kati kano kagenda okujja konna bino ebyabbiri gumu okulumba America na kinaki byonna bino bizzemu frustration nga ziva ku America ya supporting kiri kati nundi ekisinga abantu beerabira ebintu ebyo nobati buyangwira okubuukira kiriwo then obulwa abamu babuuza kati right now ojaga nti kati Russia egenza okuba Ukraine ebonyabonya Ukraine
emundu ezirwana mu Yemen olutalo lumazeewo abantu bali mu kufa abaana batachasobola kugenda mu masomero batachasobola kugemebwa otunule Yemen right now kubanga yeggwanga lisinga obwavu mu mawanga g'Abawarabu nga terina amafuta otunule port ng'eya Aden obosa naawo olabye ekibuga right now bwekitunula as of now ennaku ekwata ku mutima teyinza butakuluma naye ebyokulwanyisa biva Bungereza biva America byebigenda Saudi ne bijja bikuluma bo bali mu katale kakati nomala okulwana nti eno nyumya nojja n'owomesa emboozi bw'ogenza okulwanirira mu na Ukraine eyekolera enkoko y'ebuli lunaku gy'atunda na enkoko ye Kiev y'emu ku nkoko ezisinga okubeereza ebbeeyi nti okulya enkoko ye Kiev chicken ogenze mu hoteli n'olya Kiev chicken ya bbeeyi ng'eva Ukraine abasobodde okuba nga beerimira ne bakoleta capacity ennene bwetyo right now tunuulira kati ebbeeyi y'emmotoka egenze kulinnya amabaati agakozesebwa mu mmotoka gava mu iron ore muvaamu nickel ne palladium nickel mu bajja batteries za lithium ziva muri Russia yemu ku nsi esinga producing iron oil as of now haje nsaba nsasire katono nnyo nzijewo akantu kano katono ddala tugende ku kitundu ekyo okulaba impact y'olutalo luno butya bweyongera okubanga bwetye kusafa abasigadde amen